إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تشاري معصر الملوك السيرة شبوا كبكا baba bani Israel era nga tuli ne kabaka waabwe nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Oyo Allah subhanahu wa ta'ala kana jamaa lahu baina an-nubuwwa wal mulk, yamu bwa kabaka era mungeri yemunga nabbi. Fakana shadidan aziman muhaban taqiyan dayyina, eline bitendo bingi ebirungi ebimuwesa ekitibwa ekyamanyi mbulamu buno obwensi ate mu ngeri yemu ngeri Allah subhanahu wa ta'ala nga ajjudde obulungi bungi. Kakati we twakomye nga intelligence report etuuse hodi yegirese efulungu bwe mpulira Baganda bakivunula ngambye nti bwe mpulira kitegeeza nti bwe wabanga nzivunula yabwe si ntuufu nange embeera naawe mba nejjeeredde. Efulungu lino bwe lireeta amawulire gano nti essaba waliyo omukyala ye n'abantu be basiiza enjuba, amawulire ago gaali mazito nnyo eri nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalam. Kyeyakola alayhi assalatu wassalam. Naam. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. kale kandabe oyogedde mazima ba oyagala bwagazi kubeera nga weetaasa. Tuyigawo omukulembeze ensonga ennene bwezityo tazipapira. Osobola okukosa abantu abayitirivu n'ensonga nga si ntuufu. Kino tekiri kuba political leaders bokka wabula ne ba religious leaders. Abantu begindi bakola bwe bati ng'oyimirira emmanga osinzira gy'osinzidde obayira olunyata oba okutekinga action yonna munnanga ogenda okkakkana nga wabizimbidde ku mawulire agatali matuufu. Kaakati bino byonna Allah atusomesa. Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam yagamba nti sananzur, kansoke neekakase asadakta, kyoyogedde mazima, am kunta min alkadhibin, oba ebigambo byoyogedde bya bulimba. Kitegeeza nti nno n'ebintu ebyo bisobola okukola ki? Okulimba. Naam, bisobola munsi ya bwibeera eri munsi yabyo. Kitegeeza nti kibayita okulimba bikola bitya? Ng'obadde eri munsi yabyo. Anti okwetaasa era sigala oba olimbye, si bwe kiri? Genda mu maaso. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Genda n'ekiwandiiko kyange kino kyalimu sentensi bbiri zokka. Genda n'ekiwandiiko kyange kino kyalimu sentensi mmeka? Bbiri zokka. Okitwale mu bwakabaka okisuula awe nnyini ewali kabaka. Kabaka waabwe yali mukyala nga bwawulidde. Thumma tawalla anhum, gwe wali wabbali w'obalabira obulungi byonna ebigenda mu maaso ng'obira bulungi. Naam, olabe reaction yaabwe ku kiwandiiko kyange enaabeera etya. Kitegereka? Genda mu maaso. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. Ekigambo kino oba ekitabo kino nga tugamba ekitabo tugamba ekiwandiiko, yaani bubaka obuzze buvudde eri nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam. Kitiibwa ki ekyagiriko ng'oggyeko ebiwandiikiddwako? Allah yamanyi, naye ebigambo by'omukyala bino biraga nti tekaali kapapula ka bulijjo nga byali biraga nti ekiwandiiko kino kivudde wa kabaka. Naam, kivudde wa kabaka
either ku yali akiwandiise oba empandika gye kiwandiikiddwako oba byonna ebifaanaganako bwe bityo. Kakati ekiwandiiko kino omukyala agamba nti ulqiya ilayya kitaabun, ekiwandiiko ekinsuuliddwa bannange kya kitiibwa. Kitegereka? Genda mu maaso. innahu min Sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim. Tuyigawo nti nno bakabaka bwe babanga bawandiika ebiwandiiko, bannabbi bwe babanga bawandiika ebiwandiiko baasoosanga waggulu erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Ahadithi zonna ezijja butereevu ogaana okuwandiika ekiwandiiko nga tekitaddeeko bisimillah, ahadithi sintuufu zonna ziri dhaifu. Wabula tujja kuki? Tujja ku nkola y'abannabbi nga bwe tulaba wano. Omukyala aga nti innahu min Sulayman, ekiwandiiko kino kivudde wa Sulayman. Wa innahu bismillahi rrahmani rrahim, kitandikira bismillahi arrahmani arrahim. Ng'era omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakolanga bin Muhammad ibn Abdillah rasulillah, yatandikanga waggulu na bismillahi arrahmani arrahim. Kakati ekiwandiiko kino bwe kyajja, omukyala kyava ayita bukubirire kabineeti ye, olukiiko bwe bafuga obwakabaka obwo obw'amaanyi. Tuyigewo nti kuva dda Allah nga abantu yabateekamu abakungu, yabateekamu abanene, yabateekamu abapakasi, yabateekamu obulamu bwebwo awo nayo yafudde nga atya Allah. Obulamu bwebwo tebulina kyali kibukyuseemu. Story y'omulembe gwaffe, story y'emyaka 2 emabega, story y'emyaka 5 emabega, abantu bavuma bebakulembera bachojja, bavuma abakulembera bachojja ebakulembera, abantu beeryaza amaanya, abeekanya mwebali, obulamu bwebwo. Awo nayo oyo malayika gwesikamu omwoyo nga Allah musiimu gyali. Tewali kyanjawulo ab'ebitiibwa, tewali kyanjawulo. Kakati abakuŋŋaanya abantu bano abaga nti abange inni ulqiya ilayya kitabun karim, ekitiibwa ekiwandiiko ekyekitiibwa kisuuliddwa wano wendi. Kitegeeza ati nno tekyaleetebwa kumukwasibwa mu ngalo butereevu, wabula al ilqa kusuula omuntu ekintu waali, baamusuulira ekiwandiiko ekyo. Agenda okisoma nga kivudde wa Sulayman. Sulayman amuwulira, yaani atawulira Sulayman ku mulembe ogwo? Ngoyinza okuba nti tomanyi Sulayman. Naye ebigendo genda mu maaso, ye ng'omukyala bwe yayisaamu amaaso yalaba nga tasobola n'akamu n'akeddagala ku byemalira wadde kabaka. Kyava ayita ba army commanders, ba cabinet ministers, bonna ne bajja. Inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulayman, abange ekyo kivudde wa Sulayman. Oli mwenna gwe muwulira. Wa innahu bismillahi rrahmani rrahim, kitandika na bismillah waggulu. Kigamba kitya? Genda maaso. alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Alla ta'alu alayya, temunneewanikako. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri wa'tuni muslimin, mulye kyembagamba mwenna. Njagala mujje gyendi nga muli basiraamu, njagala mujje nga muli basiraamu, musiramukire Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tuni kyekyali ekiragiro ekyali mu kiwandiiko ekyo. Alla ta'alu alayya wa'tuni muslimin. Genda maaso. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. Kakati abagamba nti abange mmwe kabineti yange, abakungu bange, aftuni fi amri, yaani mumpe ra'ayi yammwe, njagala fatwa yammwe, yaani ra'ayi yammwe ku nsonga eno gyengezeseddwa nayo. Ma kuntu qati'atan amra, tekiri mu nkola yange ku nsonga ennene bwe zityo okubaako kyensalawo. Tashhadun, yani hatta tahdhurun, okutuusa nga mwenna mukoze mutya, okutuuka nga mwenna muzze nga weemuli, n'ensalo kyensalo nga mwenna mukola mutya, weemuli.
twagala okulya reaction yaabwe bineti y'omukyalo ono ku kiwanuka kya Nabi Sulaiman. Genda maaso. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Baamugamba nahnu ulu quwwatin, iffe tuli basajja balwanyi namige tumanyiddwa, wa ulu ba'sin shadid, era tuli bamutawaana nnyo nga tutuuse mu kisaawe ky'okuwuba ekitala. Wal amru ilayk, neffe tetuyinza kusalirawo nti kola kino oba kiri, negge obanga otidde kulwana bimanya nti eyo fanni yaffe, eyo field yaffe. Kitegeereka bulungi? Tumanyiddwa ku ekyo. Wal amru ilayk, negwe salawo kyoyagadde, tama kyoyagadde kyetulinza okusalawo, ne bw'okuba nga obadde otidde buti ffe weetuli lagira bulagizi olabe ekigenda mu maaso. Wal amru ilayki fanzuri maadha ta'murin. Genda mu maaso. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. Omukyala bw'asiriikirira yalina obwongo nga buli raajih, nga alina obwongo obw'ekitiibwa obusobola okulowooleza ku awaqibu al umur, okulowooza ku bintu gye binaggweera. Sheikh wange ow'ekitiibwa Abdurrahman Mukisa hafidhahullah, Allah mukuume, mu bigambo byayitiriza ennyo okwogera aga nti al aqilu, ow'amagezi, man yudiriku awaqiba al umur, yoyo alengera ebintu gye binaawunzikira. Oyewaaki wahal halaka man halaka illa, abantu abazikiridde bonna kyeki bazikiriza okujjako butaagala kutunula bintu gye binaggweera, n'atunula wansi awo oba n'aguumaazibwa akantu konna nti bajja gamba bayinza okulowooza tetuganye nyinza bayinza okatika bagambe nti sirina maanyi, ogerukakananga yeerippye ku kigambo ekinene. Olidde bulungi ku kigambo ne bw'asirika nti nti omusajja okumwesoya nenzira mu nnyumba yange kisinga okuvayo ne mwewagirako, ate enkya ne bandaba nga ntambulira mu kagaali. Si bwe kiri? Ono agambye nti oba abantu bagamba nti ndi munafu bagambe, n'atambula nga mulamba, n'oli eyeepanga ku byatasobola n'awunzika nga atambulira mu ki? Kitiibwa agambye nga bamufudde ebituli bingi, n'awunzika nga akoze ki? Ng'emitawaana gye mwetoolodde. Ani yali omubazi omutuufu? Kakati omukyalo ono yali kabaka, naye subhanallah teyakitwala nti kufootooka mu maaso g'abasajja abo abakungu abo abaali beewagaye batategeera. Kitegereka? Wabula yakitwala nti kyakitiibwa okunoonya ekkuba erigenda okumuwonya n'abo ababuyabuya abeewaga bye batategeera, n'obwakabaka bwe bubeere nga buwona. Era wallahi Allah n'ayisa ku bwongo obwo obulungi n'abeera nga yawona n'abantu be n'abawonya. Ekisooka yawonya ataasa edduniya ye, ate ku nkomyo n'awunzika ng'ataasiza n'akhira ye, bali n'abantu be n'abataasa. Kitegereka? Okufa nga bakafiiri. Kakati kyava abagamba nti abange, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha. Basajja mmwe mukimanye kitarehe zetugamba, hisola zatulaga, byonna bitujja tulako bijje bitulaga ti almuluka bakabaka bamawale bakanywa musaayi bakiwajiba nantagambwako abo idha dakhalu qaryatan bwe balumba ekitundu afsaduha tebagala kuleka kiyimiridde. Ensi yaffe eno gye tutawaanye nayo okuzimba zino ntindo ate bino biki bwe bajja wano tebagenda kulekawo kantu. Wajaalu aizzata ahliha adhilla, bwe bajja tajeti yaabwe si ye mulimi ali ekannabulemu, tajeti yaabwe si ye muvubi ali luddawa ekalangala, tajeti yaabwe si nedda, wabula tajeti yaabwe be banene mu ggwanga. kasita obatula ku nfeete n'obakkakkanya n'obatyoboola olungu bwakabaka obututte. Kitegereka? Ne bwe mubeera abalimi mutwalo
nga kabaka wa mwali omu bagoba kabaka omu bwati mwabali mwena ne babayitako kitegereka era bwekityo bwe kyali omukyawuli ekigambo kyagamba wakadhalika yafaalun era yenkola etakyuka ye sunna yaabwe etakyuka ekibuuzo ekigambo ky'omukyawuli kyagati wakadhalika yafaalun eyo enkola yaabwe etagenda kukyukamu ebirembe n'ebbanga lyonna ku mulembe gwe tugutunuulira yakyukako waliwo bye tulabyeko Saddam Hussein bajja ne bamutta ne badda ku baana be ne babatta family ne bagisaanyaawo si bwe kiri tekimala muyinza okubaamu omuntu alina olusaayisa lulinga ng'oluli gwe ekyokubeera nti weetoolodde luli olwo kikufuula target eri prime eri omulabewo kitegereka ekyo kimu tutunuulire Gaddafi bino bibaddewo nga tukola tutya nga tubiraba bwe baamutta tekyabamala ne banoonya abaana be ne banoonya buli yali amwetooloddaawo ne bakola batya kubanga obwakabaka tebatebenkera nti busaanyeewo okutuusa nga abanene abalimu kasikyakyala abalimu oluntuntu mu bwakabaka obwo bakoze eki baweddewo wajaalu aizzata ahliha adhilla wakadhalika yafaalun bwe batyo bwe bakola n'olwekyo ekyo ekirowoozo badde sikigula agamba abasajja bali bwe tuneekanika ffe tugenda okusooka oddufiiramu ng'abala tebannabakola batya tebannabatuusaako mutawaana wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'u almursalun wabula nze ekituuso kye mbadde nnina omukyala agamba kwe kubeera nti omusajja ono tukuŋŋaanye ebirabo eby'amaanyi gwe tunuulira obwakabaka obufaanaganako bwe butyo byali birabo kyolowooza kabbo kabinyeebwa nseenene wabula bagenda kunoonyaayo agantu agasamaaza ag'ebbeeyi ennyo ag'ekitiibwa naddala nti si kirabo kyakuwa buwi nti nno bugabi bwe bungi wabula kirabo kirimu n'amakulu go gati mukama waffe tuleke kitegereka n'olwekyo kirina okujja nga kirimu akwata ebirabo bino abitikka abantu batambula kilometers ezo zonna bagenda nabyo okutuuka ewa Nabbi Sulaiman alayhi assalatu wassalam genda maaso فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون nga tetunnalaba ngeri Nabbi Sulaiman yarespondinga ku birabo ebyo tufuna ebyokuyiga ebyamaanyi mu nkola y'omukyalo ono kabaka okusookera ddala tuyigawo nti ensobi ennene ezisinga okukolebwa abakulembeze ziva ku bantu ababeetooloddaawo kitegereka ne tufunawo ensonga ey'okubiri ate oba omuganda alina olugero lugamba nti kabaka tatta naye abasaakanye bakola batya Seekalukumaani olugero luno luggwayo lutya njagala mu lafuzi yaalwo mu matini gaalwo amatuufu lutandika luga nti kabaka tatta abasaakanya bakubeendulwa abali awo abasaakanya be batta kakati omulese bulese ali awo abeere agira golooza obwakabo bunasigala abo golooza bantu bwe bityo ogenda okakana naye ng'abuguma ng'alagira oluusi n'ayagaana kusanyusa bano natta nga yiiti yaalisse kitegereka kyetuyigamu ekisooka nti ensobi z'abakulembeze ezisinga obungi ziva ku bantu abeetooloddaawo era bwe tuba tusabya edduwa zaffe tugamba tutya Allahumma yassir lahum bitanatan hasana ay Allah omukulembeze waffe mufunire abamwetoolodde abalungi kubanga bwe balungiwa ogenda okulaba nga naye bamulunga bamutwala waki watuufu ebirowoozo bamuwa birungi n'ebifaanako bwe bityo tuyigawo nti omukulu bw'abayita mu lukiiko aba tabayise kubeera nti kyemugambye kyateekeddwa okutwala akati atuyita ate bwe tugira ate ng'asalawo birala ayinza okuba ayina endowooza ng'alaba ntuufu ayagadde bwagazi kwekakasa
munaleeta ennungiko okusinga eyiye agenza okulaba gye muleese nga kituufu muli bangi era mugyegasseeko naye nga mbi ya wansi ku yiye n'asigala ng'atutte enki eyiye. Kitegereka tukigawo wano nti omukulembeze oba omuntu yenna okubayita na mutuule oba mu family taata atuyise tuvudde gye tuvudde abayi mulabye twalikoze tutya tugira bwe tine tufuga amafuta gaffe tugira bwe tuti mwateesa ekyo mwakola kya bbeeyi naye taata yawunzika alabye nga okugenda na kiri kyeyali alaba nga kyekyali kisinga temwajja na kipya kisinga ku kyeyali alina wali we yabayitira. Kitegereka tuyiga wano nti akonako si kamogo. Ekyokusatu ne tuyigawo nti omukulembeze ateekeddwa okumanya nti ye ddereeva bw'asimagira abantu abasuula mu nnyanga kasita abeera ng'alengerayo obulabe gye bagenda mu maaso abali emabega ne bamugamba nti duka ng'ekkuba ali abali abinnya. Owulidde bulungi? Batera okugamba abaganda nti bagiwadde omuliro be bavaako obuki be bavaako obubenyi agiwadde omuliro bawunzika bakema nga bali ku bitanda. Kitegerekese? Kakati oli ddereeva ye mu kubeera nga bakwasiza steeringi gw'oteekeddwa okubanga ensonga ezikwatagana kutaasa abantu abo gw'ozirina so si nti abali emabega bonna baagala tukyereye amataala tegalaba bulungi bannanga amataala tegalaba bulungi kasagira nti gwevuga mwesanga muli mu binnyo byaki tapiira ibadde ku luguudo awo erima nga muli mu binnyo mukola mutya babasikamu babatagula mutagulizi mu bintu ebyo. Tukiyiga wano nti obeera omukulembeze manya nti gw'olina amaana gw'otambulirako okuwona kw'abantu abo oba okuzikirira kwabwe. Kitegerekese? Ebyo nno ebyokuyiga bikujja tubiyigewo bwe kibanga bwekito bwe kiri mu nsonga za politics ez'obukulembeze. Ono omukyala gyo yali tabikola mu ngeri ya kinnaddiini watyanga gwe okulembedde abantu mu nsonga z'eddiini gwe muwalimu ate n'obeera nga abantu kye banyiigidde naawe ogivinga in naawe owanika naawe n'onyiiga nabo wadde nga bw'otunula bw'oti mu shari'a mu irimu gye weetisse banyiigidde busa oba ne basanyuka naawe n'osanyuka nabo wadde ng'otunulamu shari'a gye weetisse badde bagina kaaba oba ne banafuya ebintu ng'olaba nti tebiina kunafuyiza bintu by'amaanyi oba ne bagulumiza ebintu ng'obadde olaba bintu bitono nnyo tebiina kugulumizwa bwe bityo. Kitegereka? Nga ki ng'olaba abantu bagulumiza edduniya kakati gwe omuwalimu bw'ovayo nabbala kati edduniya bannange edduniya nkendeevu edduniya ya wansi niyo osanze abantu bali awo bannange ebintu birinye nga nawe omwalimu jjwa ng'otuula omwo wallahi Allah atugeseza n'abakulembeze bano eyo emboozi omuwalimu tagyeyungamu. Emboozi y'omuwalimu yakulaga bantu nti abange wano we tuliwo okulongoosa akhira yaffe oba okubavuga nga abavuga ku sayidi evuddeko ensonga ظهر الفساد في البر والبحر ممسوبira embera gye tuwangaliramu gwe mukendeeza ebipimo kati nabawalafu bambadde laba embera gye tuwangaliramu mulabe empanga gye tuwangaliramu ddala eddiini mumusubira Allah kubeera nga atuwa bulungi oba tugezesa omwalimu olulimi lwe lutera okutambula okwawukana ku main narrative eyeetera okubeera nga ezimbiddwa ku butategeera realite ya mbeera. Kitegerekese? Genda maaso. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. bwe bamuleetera ebirabo kyava abagamba nti atumiddunani bimaal nabasabye kusiramuka mundeetera birabo mye kusiramuka nabalagidde kusiramuka ate mwe mujja mukwataganye na birabo fama atani Allahu khairu mimma ataakum. Bwebeera eduniya eri ewange mwe temugiraba nungi okusinga eri ewammwe tekirimu kubuusabuusa. Alina amajini ge gazimba ebibuga alina agatamu ge batawulirangako ge batalabangako alina akagga kaki kakopa alina empewo agiragira kyeyagadde alina
agiragira kyayagadde alina ebintu biyitirivu. Nabbi Sulaiman alayhi salatu wassalam kati mujja mukwataganye na birabo. Fama atani Allahu khairu mimma ataakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Nemulabika obulawo buno obuntu bwe mulina obwo bubaleetedde okweragaalaga okubeera nti nno temwanukula kye mbagambye. Irja ilayhim, genda mu maaso. Aha, wano waliwo faida. Seeka Jaafar yali gituusiza wano butereevu ku muzindaalo kikukola bubi. Gezaako sewofu. Naam, inshallah taala awo tufunawo faida kubajja nkola y'abantu okubeera nga bazikiza baddaai kale kugamba okubasirisa n'ebintu ebyenjawulo era Allah kyobula kitwera muno. Tulabe nti abasajja bwe baatuula mu bufuzi bwabwe n'omukyala balabanga kugamba bayinza okumuzikiza n'obulabu. Kati ekyo tujja kuba abalimu baffe abasinga naddala e Uganda awo ekizike ayinza okuba nga ekizike kiyinza okumujja ku kimusirise oba akabaasi ekizike kimukyusisa fatwa aya nekyuka kale waakiri ensonga zo zirimu khilaafu era sigale ng'ensonga ekoze etya eyiseewo. Eno faida yamanyi seetagana kugyongerako. Nkola yaabwe kuva dda kuzikiza daawa y'abantu okubeera bwe balaba omuntu nga azze nnyo kyo kye bakola mumusembeze kikyoyagala mumuwe obugundi alya emmere alyako mmere mumuwe obufuzi mwetwalira egindi. Era ogenda okulaba munnange ng'omusajja oli yalina endasi empitirivu mu ddaawa ng'okyamulaba nga tokyamulaba. Akati omuliro kati ngate ye mutawo yakyukira banne omuliro ate kati omuliro omungi kitiibwa agambye extinguisher yagikoze atya nga yagiweese yazikiza omuliro bamwefo n'abunira. Kakati abantu bano abagamba muzeeyo obulabo bwammwe saagala nakuddamu bulabako wano mwongera kunkyankalanya kyenabatumye kirala ate mujja mukwataganye n'obulabo. Kakati abantu bano bamaze okulaba bye batalabanga mu kujja okuleeta ebirabo. Balaba obwakabaka obw'amaanyi, balaba amagye ageewuunyisa, amajinni, ebinyonyi, buli kimu, obwakabaka obw'amaanyi. Mu buswavu obuyitirivu bakwata obulabo bwabwe baddayo neggulire eri kabaka ti mukama waffe n'abakyala ti endaba yabadde entuufu, endabayo yabadde entuufu. Genda mu maaso. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. Dayo muddeyo mwanguwe eri abantu bammwe ngenda kubaleetera ejje naako busobozi. Lwaki nedda nga mpewo yeyeetikka abalwanyi ebinyonyi biri mu bbanga abantu bali ku ttaka obanga empewo zibakuŋŋunsa bali mu bbanga bagwa bugi olaba batonya butonyanga ki nga nkuba. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha, ngenda kubaleetera amagye ge batasobola kweŋŋanga n'akamu n'akiddagala. Walanukhrijannahum minha adhillatan wa hum saghirun, babeera baganya okujjira mu bitiibwa ngenda bajja mu nsi yaabwe ng'ate banyoomofu baba baagala bajje mbiki bajjire mu kitiibwa baanukule bwanukuzi kyenkoze eki kyembagambye basiramuke. Tewajja kyenjagala okujjako kusiramuka. Ali luddawa ali Baitul Maqdis, ensonga zo ziri luddawa ziri mu atrafil jazira, ziri mu ggwanga lya Yamani eno ku nkomerero ku Arabian Sea. Afrika gyekola etya nyanja weyawulira gaafu kuki awo wonna obwakabaka bwa Nabbi Sulaiman bwagendangayo. Kati Allah yatuwaako buwi kamu kwebyo ebingi
ku ntabaala empitirivu ziyakolanga. Eri mu Europe, eno mu Asia, waggulu eri ku Russia, eno saidi eno. Tayagala kuwulira kitonde kisinza kitali Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegereka? Naam. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Yamanya nti tebalina kyakola okujjako kwanukula. Ekyokubiri, abafunyemu engeri y'obuwulize mu kubeera nti nno omukyalo oli byayogedde effulungu lyabimugambye byonna bulungi ng'awulira. Effulungu lyawulira bulungi omukyala byayogera ne lyetikka obubaka butereevu ne libutuusa ku Nabbi Sulaimaani. Bano aboobulawo bagenda okutuuka nga buli kyonna bagenda okukola kyakoze kitya? Yakitegedde dda. Aligamba nti sooka oddaawo wabbali, byonna bye bagenda okwogera obindeetere. Kaakati omukyalo oyo Nabbi yamufunyeemu dda obutegeevu n'obubazi. Ate omubazi ekigenda okuddirira akimanyi nti kakati siina kuzikira buzikiriza okujjako nyina kukola ki? Nyina kwewaayo era ekyo Nabbi Sulaimaani kyakola ki? Kyaŋŋamba. Kyeyava alagira akimanyi nti bajja n'abuuza abaali awo mu lukiiko lwe yalimu, ayyukum ya'tiini bi'arushiha qabla an ya'tuuni muslimiin. Ani oyo ayinza okundetera namulondo y'omukyalo? Yalina namulondo nga y'amaanyi, wawulira hodohodo ng'egitenda, effulu nga ligitenda. Yali efaanana etya mu bunene, mu bunyirivu, muki? Allah yamanyi. Allah yakola atya? Allah yamanyi. Kakati abuuza nti ani agindeetera wano? Mukyalo oyo agenda okutuuka n'abantu be nga weeri wano tayali. Qala ifritu min aljinni, ejjini kyeriva ligamba ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, ngenda gikuleetera wano nga tonnasituka mu kifo. Qala alladhi indahu ilmun min alkitab, yalina ilimu esinga ey'ejjinni eryo kyokka nga majinni, so singa enzivuunula endala ennyingi bwe ziraga nti yali muntu ng'alina erinnya lya alina yakwata ismullah al azam n'ebirala bingi ebifaanako bwe bityo, byonna obirabanga singa kyali bwe kityo. Nabbi Sulaimaani alayhi salatu wassalaam yali asinga okumanya ismullah al azam, n'olwekyo teri kubuusabuusa nti yali ajja okugyereetera. Naye embeera efaanaganako bweti n'ebitone ebifaanako bwe biti bisigalanga byali mu majinni. Qala alladhi yani min aljinni indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarufuk, ngenda gikuleetera wano nga tonnatemya liiso. Kitegereka? Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, agenda ogira bw'ati nga eri awo gati yali namugamba nti kakati gwoba ogenda agenda okuzza olutema lw'eriiso ng'eri awo ekoze ekya ng'eri awo etuuse. Kakati bannange kitonde Allah tuwulya ebintu n'abitubuulira, abaalaga abashiriku okubajjamu oluwewowewo lwonna n'okubalaga obugulumifu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Eryo jinni kilometers 2500 okugenda, 2500 okudda mu lutemya lw'eriiso arusha eryawo namulende eryawo mu lutemya lw'eriiso liribadde ligenda gireeta nga tannava mu kifo. Kakati gwe alaba obuntuntu ne weewuunya nga Allah yakubuulira nti alina ebitonde ebisobola okukola ekifaanaganako bwe kityo. Kiki ogenda okulaba ekyewuunyisa osigalenga kikujje ku Allah subhanahu wa ta'ala? Kitukisizza okumanya twaliyo ekitonde esobola okukola ekintu kifaanako bwe kityo. Kitubuulira nti mu bitonde byalina nga bifugibwa na Sulaimaani abikozesa eryo lyolaba eryo ne limujigizaamu bwe liti kati oba ne lyagala okuleetamu obwamawale alikwata mukwasi n'aliteeka ku nkoligo. Kati obuyinza bwa Allah ku bitonde ebisigadde bwenkana butya? Kitegereka? Yensonga lwaki omukkiriza tayinaayo kintu kyonna kyagulumiza ne kimujja ku Allah, kubanga amanyi nti obusobozi bwa Allah ate buzito nnyo ekiyitiridde obuyinza bwe n'ebitendo ebirala ebingi ebyawula omutonzi waffe ku bitonde bye. Kitegereka? Kale ogenda okukakkananga namulondo eryawo etebenkedde. Omukyala ki kyeyakola? Kyeyava akwata abasirikale n'akwata n'abeetoolooza obwakabaka n'abalagira bakuume olubiri buli kimu kibeere nga kiri mu mbeera entuufu, n'alagira basajja be n'abakuumi be ne batandika safaari okuva emaari musaba batambule kilometers 2500 bajje ewa Nabbi Sulaiman mu Baiti al-Maqdis bawanise tuzze mukama waffe. Kakati bali mu kkubo bajja
yo namulondo bagireese dda gye baleseeko abakuumi bagireese dda eri awo etudde kyekyaddirira wetujja okutandikira awo omusomo gaffe oguddako wafaka llahu ljamia lima yuhibbuhu wayardah walhamdulillahi rabbil alamin.